Nanangwa Suzanne. Yogera konyo amanyako? Nanangwa Suzanne. Wavaawo okukyala mu kibuga Musanze. Batuzaala kale mayuga ye nasomera Buwenge. Babraza wange. Nayangigiriza Bible study. Wasoma mpaka mu class? Nasoma paka 7. Paka P7? Osomera ku ssomero ki? Namasagali. Namasagali? Kati omu babazaala abaana? Kale abasajja bampeera abaana mu kintu kyange. Wanje? Abaana abasajja bankozesa otulo obwire. Ayi kati ne freezing nemulaba bwe natuuka nera yalumuka. Kati ne Kampala ogyayo ng'olina emyaka myaka 26. Wali ozze kukola ki e Kampala? Nali ndese Bible study. Oleese ki? Bayibuli y'omusumba yatusomesa. Kati omusumba oyo yali abeerawo? Aba Mubende. Mubende? Kati nomwana oyingira e Kampala? N'oyingira e Kampala? Nti nali ndi kutambula butambule nga ndi kujja kati nayagana angemera mu tulo. Ne musanga wano temwenne yanyanyiriza. Ne tujja wano kale alina omukazi omulala amutabulatabula ebirowoozo. Polisi amuwa ebiddagala. N'amuziiza wano okubeera wano. Kati oba yagenda yalaba nga yagamba akanje mbe waali. Kati gwe nja kukwatiranga mu tulo ki? Nja kukwatiranga mu tulo. Kati gwe embeera ogisanze otya? Mbeera bamala ne batugaliza. Ne babagaliza embeera yakusanga mu kibuga oba yakusanga Mubende? Mubende sinaba kugendayo. Tonnaba kugendayo? Wali ofudde eri ng'ojja wano ng'ogenda Mubende? Naye Mubende tewagenda? Kati yo bayibuli gye wali otwala Mubende okyagiina? Baagitwala. Ani yagitwala? Buti we nabeera wano ne tuwerekeza, twali tuwerekeza nabo wano. Ne bakwata Bayibuli. Ne bakwata Bayibuli ne bagitwala. Ne bamala abasoma ne bamala ne bajja ne bandisaako Bayibuli ziti 2 ne bagenda bo. Kati bazikusaako nga bazikusaako lwaki? Bazita ati nakwatiranga mu Luzungu ne mbuulira enjiri. Kati Oluzungu lw'olumanyi? Bulungi nnyo. Kati tuwulireko amannya go gye bakuzaala mu Luzungu. Amayina gange nze Nanangwa Suzanne. Oluzungu? My name is Nanangwa Suzanne. Where do you stay? Mami yanzaalira Mayuge. In English? You said you know to use English. Inside English don't care. English you are vernacular careless today. People want English. English you are last tense. The Ingereza do have vernacular English. You are last tense. The English don't care less. Wafunye ku ssente za nabbanja oba ekyokulya okijjawo? Ekyokulya natambuddemu eyo. Ne bampaako ekyokulya twabadde tujja kwanyiriza mami Kadaga kubanga yeidye munaati. Be batuweerere kuko ekyokulya nga ndi kuno na distance ono bawange gyaba kubanga abaire agemerangamu. Ate nze kuno ndi mugeni. Olina bbaawo ku Kampala kuno? Bamuyitani? Sana erinnya sirimanyi kodi Semiseewo. Semiseewo? Kati yakuzaalamu omwana? Abadde angemera mu tulo. Osooka nangemera mu tulo nenzaalayo abaana. Abaana ne babateeka eyo. Babateeka waabwe? Kale nampa olubuto. Nakuwa olubuto? Luno bendi nalo. Olw'ono omwana? Olwo muno mulimu olubuto. Munda mulimu olubuto? Olwo omwana wakumeka oyo gw'oba ogenda okuzaala? Wakutaano. Wakutaano? Omusajja yali? Omwana yalumuka nti ajja ononerezaamu empapula yali azira ng'ali kwiba bwiba ebitabo by'abeene mugaka alisoma Bible study. Kati kutomanyi gy'ali? Nesimanyi gy'ali. So kati wandiyagadde bakugambe batya? Okunyamba kiri awaayo omusumba naye katyogereko n'omusumba kamuyitire abeereko naffe kubanga yansomesa Bible study. Omusumba bali bamuyitaani ono yakozesa? Semiseewo. Semiseewo? Omusumba ye wali omumanyi? Mwidi. Mwidi. Omwidi? Omusumba ono abeera? Abeeyo Itale yagemera. Abeera wa?
Italy. Italy? Nagama gwoma. Wakule ejabera. Wakule ejabera. Katajja n'akulabako. Yankajja wano emirundi esatu. Yasooka n'ayiwa oluzungu. Kale n'ayiwa oluzungu buti ogwokusatu gwe yayidira erala wano. Yagolola nti wiiki kumpi namba kitundu. Wano lisimbuulira enjiri ne bansasulako ssente. Obuulira enjiri ne bakusasula ssente. Omusumba oyo okyamwagala? Nkyamwagala kubanga yakwata ku paper yange. Yakwata ku? Paper yange. Yatwala ebintu byo? Paper buti ensumbuwa saawa yona buti ngitwalamu. Ejja munyolo gentisi ya bumaro gentisi. Nesobola okubeera nkayojeeyo nekayiyeyira. Ate natwala paper wano mu Uganda wano y'abavubuka. Zena ntwala paper y'abavubuka abawala. Twali tufumbirwaganya kubanga ye amala yeri yakuba ati olina paper yange onambako ebitabo byange bituula kugwe. Ati kubanga ebitabo bwentabaniga ebitabo binsumbuwa. Namukubawo kubanga era amala yida wano namwidulizako ebitabo ayenze buti. Naveeka nga sirina lubuto. Mwene nankwasa olubuto. Yakwasa olubuto kati ogenda kukola oyo omwana omulala gw'olina nga noono omulinawo wano wabweru. Ogenda babeezaawo oti. Omusumba ono yenannyini lubuto olw'olina. Noono omwana. Kubanga nali nfumbidde nga anyanjudde mu bukyamu. Embaga n'emufreezinganga. Embaga n'efreezinga? Nga nyomba nange ebyuma biteekawo. Buti wembadde nga nja ino omubuweereza. Nalaba musajja kunkyawa bancekinga mufumba ne bagamba olina omusajja akola ki? Akufreezinga akutwalira mu tulo obwire. Buti n'atuula n'alokoka. Bwe nalokoka nenfeedinga pulse to sensitivity. Nempeereza mukama nengenda maaso nga nfeezinga dialyst. You got that thing today, you check please another one too. You check the reason to send you, the reason to past tense, the reason is your reason to you, reason to past tense. Your mess was today and past tense to you is done. Mutulo you are must reason to be so today. When Allah nga nfuna olubuto. Tanga abaana batwala n'enzaalirayo kale nankomyawo waka. Ng'akutwala n'ozaala abaana n'omwana akomya waka. Kati nga buli kirajja akozesa emirundi emeka? Nga simanyi kubanga nga ntwala butwazi. Antwala butwazi bwe olusinga nfunayo n'obubenje. Ate abaana bange era bali eyo kubanga mukama andaga. Mukama akulaga yabayina. Kati bano bo n'obamuwa? Ono namuzaala ne mami. Omuzaala ne mami? Ono nakwanako omusajja. Ebyuma ne mufreezinga. Kati atya okumutwala. Ate omutwala? Ate oyo gw'olina mu lubuto ye tamutwale tamunone n'amutwala. Ng'ajja kumufreezinga beerero gavumenti yamuteekako amaanyi bamubinga kuno. Osaba gavumenti okuyambe eteekeko amaanyi? Kubanga simanyi nako bakyetaagisa gyamugema. Kambuuzeemu oyagala gavumenti ekuyambe ekyo banaabakulu abakuyambe bati? Kubanga nsaawe n'ebintu bye bintamidde ddala andobedde okufumbira. Akulemesezza okufumbira? Mwena niwe nfumbira ntwalira mu tulo n'ansiba. Bani yefreezing. Ofumbirwa kutwalira mu tulo n'akubba? Baniwe nfumbira ntwalira mu tulo. Kati bwakutwala mu tulo obeera otambula obeera weebase obeera okola ki? Oba mbeera neebasa nfubirizinga sobola n'oteekawo omuntu omulala n'antwala. N'akutwala? Olaba akusitudde bw'ati akutwala? Obeera oli bwereere obeera oyambadde? Oba mbeera nyambadde simanyi nako eyo watuka wanteeka. Obeera olaba ki muli mu tulo ng'akutwala? Ndaba nga nkozesa. Ng'akukozesa? Kati byabakozesa biba binyuma biba tebinyuma? Sakwambuulireko nyemezaako awo bwakutwala bibeera bikunyumira? Kale era mulala ndaba ng'omuntu ng'alina omusajja. Kale kati tusaba abantu bakuyambe. Nsaba abantu banyambeko kubanga ne wano bayibuli batuwumuza. Wano temukyabuulira njiri? Saawa eno batuyiye luzungu lwokka. Kale katubuuliremu kengeri gy'obuuliramu enjiri sooka obuulire abakulaba ku mpewo zaffe enjiri. Mbuulira enjiri negamba beebale kunnyambako. Bayibuli eyo?
bayibuli eno bayibuli yo era nene eyayo baali bampadde yero ne bagiiba katusomere mwawe ekyawandiikibwa ekisinga okutta bano nti Katonda akoba ati musonyiwe nga abaana imwe yabanga bakoze ekiboonoona kubanga Katonda tayenda bakola kiboonoona Katonda akoba ati sonyiwa mwino tomuyita tomuvuma ati tokola ki tosobola kuba nga omwegayirira mu bulamu obutawaawo Yesu yebazibe Katonda akoba ati sonyiwa mwino buli kiseera kino kyonna kubanga Yesu afaayo ino okuba nga akola ki ngaasonyiwa Yesu sonyiwa nga Yesu bwe yakola ki bwe yasonyiwa ensi eno ebasala ne bamutwala mu bwakabaka obw'omwigulu eyo yasobola okuba ngayira bwe yayiraza tiyayonoona yasobola okuba ngayira eyo yakola ki yaweereza mu bwakabaka obw'omwigulu yasobola okuba nga atwiza buyaaka mu kyasa kino kyetulimu ekyenkumi enjiri eno nakagibuulira emyezi ena wajja mu Kampala abakalokoka kale mbeera mu kyo sisobola kwatuza kigambo kya bulokovu aye abantu oluusi bajja wano ne batwala bwangoye ne bazambala kale batwaddemu ekifuluusi eky'engoye bankatwala ebifuluusi bibiri n'agamba Mukama ndowooza banne bali efirizinga ne bakola ki ne bagenda mu bulokole ne babaatuza nga nze bwe nalokoka kuri gyembuulira enjiri eriyo kadaali enjeru kubanga gye nasayingira ekadaali enjeru gye nayanjuliramu Bible study n'ebyawandiikibwa kati ejjinja simanyi nako omusumba naali gy'okunsiibula yansomesa omusumba yansomesa kubanga sinaba nakutuuka naye ate gye naleeta kale amannya go ogambye gwani Nanangwe Suzana Nanangwe Suzana wano ku street oyagala okuvaawo oba oyagala kusigala kukyali era tujavaawo kubanga side week the reason today person don't care today omwana wamuyitaani amanyi ye Maria kati naye obeera naye wano ku street amanyi okwogera ayogera Maria how are you oli otya oli bulungi okoba ki Maria walidde ku mmere walidde mmere ki wali kati emmere gye walidde bagiyita bata emmere gye walidde bagiyita bata kawunga akawunga kakuwoomera neki n'ebijanja obyagala nnyo kati oyagala abantu bakwe kawunga n'ebijanja ezo sente meka zolina mu bibiri bisatu emu ezo bbiri ezo ssatu kati ezo ani yazikuwadde maama yazikuwadde kati ogenda kugulamu ki ogenda kugulamu kawunga obeera olya kale maama tweyanziza sibula bakulamu twebaza Katonda nsaba bemayuge baturuukirire ebandiseeyo eka kubanga nze nk'oyo osula ku street mayuge ogambye mamiwo ne tatawo gye babeera mayuge so oyagala abantu bakutuukira oddeyo mayuge